Okwewaayo ku buli nsonga kukutuusa ku buwanguzi kuba buli kyokola kyonna obeera okikola n'okwagala okw'ekika ekyawaggulu. Olunaku olwaleero tuli wano e Bukeeka Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga nga tuzze ku mukolo gwa Hamida Nanziri eyalabikira no mu puroguramu Abanoonya yevuddeko nga tuzze ku mukolo gwe ng'ayanjula mwana munne maka g'abakadde be. Nga sinnabatuusaako omukolo gwa bannaffe kansooke nkutuuseeko ono anoonya waffe asooka oba oli awo naawe onoofunamu osobole okutuuka ku kkula nga lye batuuseeko. Baby, yeah, me coulda kiss you 2 times, me coulda kiss you 4 times, me coulda one for one. Amenvuga litoga maze mu kibanyi nga tukulaba n'ebikutano sakubali. Amenvu amanya gange bapita Hakim Ozero era Nansana n'emyaka gyange 3 sina mukazi zange ko sina baana nonyo omukazi kale ku myaka 2 paka kwa 3 kwa 29 soka kwekebeza musayi alabe jembe ndabe ewaabwe saga sugar mami saga mu Sudani aga mu Sudani takuba ku simu yange omukazi neba ino omwana omu so babeera naye saga omukazi emakula saga abakazi abakyabaliga baze na sala pressure na mukazi ananzimba nange muzimbe tuteese kintu ekituteesa kintu kimu olida kole kino tukole kino tekiriwo saga mukazi wa ngambo kaze bikimu kyona nemalira kisoboka mukazi gwenjagala nga tetwezira mudiro gumukoze nedira mpologoma. Hakim Nansana agamba ki? Nansana mulungi ebyoyogera ng'olinga amala tubyekakasa bulungi byoyagala baye njogera yange ewe wasaako myaka ng'esatu naye mukazi netulemagano lw'embeera ekikulemesa omukazi ng'atambula nnyo omuntu atakwa naye ate ng'atambula nnyo tomukkiriza agendako waabwe si waabwe naye abeera mu mikwano egyo atambula ewaabwe baali bakumanyi ya mwatuula ne mwogeramu ku nsonga eyo anti omuntu gw'otuula naye ng'olaba asoboka n'ebitasoboka ekyenenya muwa kyansi wali okukyola n'ogamba waayo maye amazzi ogakugira nga gakyaye kasa gasukako batokyakwaki batokyagasobola ebiseera bye eby'eddembe obimala otya? si musajja mutambuzi saazimba oyinza okumbuuza amaka ago mpangisa naye nga ebiseera ebijja byensuubira abandi tomutwalengako autu ekya autu lwedde kimanyikiddwa naye si buli lwakubiri mbuno mande tugenda mu karayoke emikaga sibyagala endabika y'omukyala erina kubeera eti kasa teyemyusa bino byokwekuba bizibu walimu nabemyusa obukongovule ne buba bwa bbulaaka abo saagala yaba anoonya kukulabikira bulungi yabambi waliwo n'abalugwala abalungi nga mukalaye ya bbulaaka nga mulungi naye wana bemyusa obukongovule tojja bulungi kwefaako ya ankisinzira naawe ate nga si bizigo abakwetaazi bakufunye bati ate eri 0754 36 28 31 Airtel 0754 36 28 31 katuyenge mu maaso n'omukolo gwe nabasuubiza batuusaako. Twesiimye nnyo Abaganda
ekitiibwa kya Buganda kyafata naffe tukikuumenga. This is Uganda, and this no Niger. Banana, get wine to the best in a style of Bangsakata. Wine at the center, rhythm Bangsakata. Get wine to the best, just in a Bangsakata. Bora Sirinda, DJ play my song. I love the way you play my song. This song so nice, repeat my song. Oh na na. In the Uganda fe twepanka, twepanka. In the Uganda fe twemima. Sha, rhythm. Playing on me rhythm, playing on me rhythm. So sweet me girl, them a wine pa me bed. Playing on me song, everybody want more. Me have to give them more, me have to give them more. Get wine to the bed. In a style of Bangsakata, wine at the center. Kakati njagala kumanya abagenyi abo mubamanyi? Taata tubamanyi naye waliyo mukulu waffe atusinga okubamanya. Tubadde wano abagenyi abo ne bajja ne baŋŋamba nti bannyinanze wano be babamanyi. Taata mulimu Oyinza okumunoonyeza? taata sobola omunoonya kyangu era obwedda kyenninda okuŋamba. Okutuuka wano abo nabo bamaama bamwe. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Muhammad Semuwanga, ono Asadi Basiru muto wange, nze mukuzizza ng'akyali mwana muto nga aze tuze mu kitundu kino okufuna omukyala ow'olulimi lwe. Nze Nanziri Hajara, mwanyina wa Bamuje Asadi. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti afunye munne bwe bategeera olulimi lumu, ddiini emu, sisuubira kubanga banaafuna obuzibu. Mu kaseera kano tulina omugole omwami Asadi Bamuje nga mu kaseera kano amaze okuzaalibwa. Sebo tusanyusa okulaba. Kale sebo Mutukonereko awulira atya olunaku nga luno? awulira bulungi nnyo olunaku lwa leero. Mu bufunze twagala atubuulire ebimukwatako. Mu bufunze ebimukwatako nnyinza obyogerako bwe nti tono Bamuje Asadi eyali anoonya omukyala ow'ekikula kye kye nasobola omulabira ne mbakwasaganya ne babeera nga basisinkana bonna ne bejjako omusaayi ne tulaganyisa olunaku luno olwaleero bajje bebanjule beyanjule mu maka g'abakadde n'okubawoowa babawoowe. Ekintu kye tukoze olwaleero Oza amannya go gwani? nze amanya gange nze Kikonyogo William Lumonde embeera Nakabago. Ebya Asadi mubiwulidde. Katuyongeyo mu maaso n'omukolo guno ate tulabe biki ebitambula. Banjulira omwami wange ku lwa Hamida Nanziri. Ku lwa Hamida.
enzikiza ez'ibyamaso omukwano yandaga ekkubo simanyi gye ndagaana olugendo bambi mbadde nsaba senga wabeerawo omuntu yenna yeetaaga ogenda ku bukende ekivi talina era abaaniriza nnyo twamukubira essimu ne tumusaba omukyalira n'atuwa olunaku lwali lwa Mande ne tugenda ne tumusanga ku Sheratoni n'aleeta ebyuma bye n'atukwata twali bangi naye waffe yali wa mukisa ng'oluyimba olututulumiza mu nju kituufu yali wa mukisa nnyo yatulaga olw'omukaaga olwasooka olw'omukaaga olwaddako katumulemu katono nnyo ate tukomewo n'abanoonya